Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi mbabuuza kabalabi battawula Radiant TV kansuubire nti muli bulungi. Amanya n'eddoboozi omuzira nkimanaga wa Mariam zendi w'okubanga nkuweereza nkutuusaako ate biki. Tawira ku Facebook tuli Tawira Radiant TV, YouTube tuli Tawira Radiant TV. Osobola okugenda n'osaakingako n'obeera nga ofuna biki ebigenda mu maaso wano mu UAE. Atengera mbeyongera okubagamba nti bannaffe abatuteekamu ensimbi be bannaffe abasse mu shipping company nga bano bakutwalira bintu Uganda mu mbeera yonna ate ne bituuka bulungi. Osobola ogendako ku peegi zaffe ojja kuba ofune ennamba z'amasimu ate bakutikkire kagowo atuuke mikono emituufu. Olunaku olwaleero ndi wa mukisa okubanga tusinzidde mu kibuga Abu Dhabi era nga tusinzidde wano ku Armed Forces Stadium era nga ndi wa mukisa okubanga nsisinkanye omukulu representative wa People Power NuP wano mu bendo lya Abu Dhabi omukulu Musa Nyenje. Tugenda kuba twogerako naye ebintu ebimu ebyenjawulo ate tulabe kiki ekigenda maaso. Omukulu, salamu alaykum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli ku mpewo butereevu eza Tawira Radio and TV. Sooka weeyanjulireko omulabi akulaba. Okusookera ddala kansooke okubeebaza mwe aba Tawira TV ne Tawira Radio okuba nti mutuwa omukisa nga community okuba tutegeeza abantu baffe biki ebiba bigenda maaso wano wamu ne mu ggwanga Uganda. Okusookera ddala amanya gange nze Musa Nyenje era okusinziira bwe kiri nti Uganda tutambulira ku nkola y'ebibiina ffe twasalawo kugenda n'ekibiina ekya generation yaffe ekya NuP era nno nennondebwa okubeera representative wa NuP Stock People Power wano mu Abu Dhabi under UAE chapter leadership ekulemberwa omukyala Patricia Mugisa. Alright, tweyanze gw'omwami ono mbadde nga ntera omukyaza abamu nga mumanyidde nnyo ku sayidi ya byabufuzi naye ate omulundi guno tukyuseemu nga tugenda kuba tunyumyako mu bintu ebimu ebigenda okubanga bigenda mu maaso. Omukulu Musa Nyenje, nawuliddeko nti waliyo tournament egenda okutegekebwa naye nga timu zigenda kuba zisamba omupiira, right? Yes. Tournament. Kiki kyoyogera ku tournament egenda okutandika? Mpozi nga tetunaba kutuuka ku tournament. Waliwo kye tubadde tutegese ekigenda okusooka tournament. Waliyo event egenda okusooka before tournament? Egenda okusooka nga tetunaba genda ku tournament. Okay. Nga event eyo eyitibwa Kunga Desert Safari. Era nga egenda kuŋŋaanira mu kitundu kya Dubai. Naye nga Emirates zonna zigenda kubeera nga zegattira wamu nga generation tunyumirwe twate tulabe nga tutwogera ne kubitwala ekibiina kyaffe maaso ekya People Power Stock NuP. Okay. Desert eno ya naku za mwezi meka? Desert eyo egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 2. Okay. Era nga tujja kuŋŋaanira mu kitundu kye bayita Union mu Dubai. Era nga ya nusu 10 buli muntu. Awo wennyini wenyagala okubuuliza omuntu waawulira Desert Safari kitegeeza ki era asuubire biki ebyo ebigenda okubeerayo? Desert Safari nga bulijjo okusookera ddala ffe tuli generation tuba okusookera ddala tulina okunyumyamu nga generation tulina okusanyuka mpozi n'okutema empenda butya bwe twongeramu amaanyi mu kibiina kyaffe okulaba nti twetegeka mu mbeera zonna nti ffe omugigi ogulindiridde okulaba nga gutwala obuyinza n'okutereeza ensi yaffe. Alright, tweyanzege ku lunaku olwo ogambye yanga 3, right? Nga 2 July. Yes. Biki activities ki ezigenda okubeerayo ku Desert Safari? Activities nga omanyi Desert Safari wabeerayo bintu bingi, wabeerayo musenyu, wabeerayo kuvuga omotoka obubeera mu ddungu n'ebintu ebirala bingi, wabeerayo emipiira. So tutegesa activities nyingi era tujja kusobola okunyumirwa nga ate bwe tutema empenda butya bwe tutwala struggle yaffe mu maaso. Alright, tweyanzege being that tuwulira Kunga, it means ekintu kino kya People Power n'abantu ab'enjawulo bakkirizibwa okujja zilongazi bannayuganda oba kirina abantu ab'enjawulo abalina okukijjako? Okusookera ddala nga tunaa kutuuka ku kigambo Kunga nga generation twakkiriza nti tulina kubeera bumu. Tetuyinaamu nti ate ono wa NRM oba ono wa kibiina ki
wabula oyenna ali mu generation yaffe this is our time to enjoy to occupy the space tukunga buli muntu yenna wa NRM owa FDC buli omu gyali kubanga buvunaanyizibwa bwaffe nga batugamba nti emiti emito gyegigumiza ekibira kati ekino ekiseera kyaffe tugumize ekibira so tukunga buli muntu yenna okuva mu kibiina gyavudde okubeera nga atwegattako. Right, tweyanze omukulu tweyanze tusuubira ebintu ki ebigenda obeerayo enteekateeka eryetya ababa beetaaze tiketi by the way basobola kuzifuna batya oba bantu ki abatuufu balina okwogera nabo? Akati enteekateeka eri nti Emirates zonna tugenda kubanga tuva gye tuvudde tukuŋŋaanire e Dubai we bayita ku Union kati awo ku Union we tugenda okufuna buses ezigenda okubanga zitutuusa mu kifo ekyo kyennyini. Enteekateeka eri nti nga Abu Dhabi tulina tiketi ezaffe, Sharjah waliyo tiketi, Dubai waliyo tiketi, era omuntu yenna aba ayagadde tiketi asobola nze kennyini okuntuukirira oba asobola okugenda mu bifo bye tugenda okubanga tulanga very soon tujja nga tumaze okutuusa mu tiketi zaffe zonna, era nsuubira nti tulina akakiiko akakola ku mikolo egyo aka events kajja kuvaayo kabeere nga katulambika butereevu wawe tugenda okujja tiketi n'enteekateeka yonna bweyimiridde nga bana Abu Dhabi. Tweyanze baani abali mu kintu kino okukitegeka waliyo sponsor mabega abantu nga mmwe Ssekinoomu ekintu kino kiri kitya? Okusookera ddala ekintu kino twakireeta okuva nti we twava mu kulonda twafunamu okuluuzingamuko okuba nti tetuli nnyo bakulu mu byobufuzi twali tumanyi nti tuwangula lumu kati ne tuggwamu amaanyi kubanga abamu ku ffe tetwalina experience nti omuntu bamuwangula oba wabeerawo ekintu kyonna ekibeerawo kati ekintu kino ne tukisalawo ffe nga ffe okwezzaamu amaanyi tetulina saponsa tetulina muntu yenna akirimu wabula ffe ng'abakulembeze nga tujambibwako ebirowoozo ebyabakama baffe okuva secretariat ne tusalawo okuteekawo ekintu ekisobola otuzzaamu amaanyi nga ffe n'okwekuumira awamu tusobole okuba nti tweteekateeka okuba tutwala obukulembeze insha Allah. Alright, tweyanze ku nsonga ng'eyo ndowooza bannange Desert Safari mugiwulidde ennaku za mwezi 2 July n'ebifo mubirabye mubiwulidde nawa we mugenda okubanga mufuna tiketi butereevu katugende ku kunga tournament. Kunga tournament eno omupiira sooka ogunnyonnyolemu omulabi atulaba guge enteekateeka eri etya? Era nga bwe kunnyonnyodde ku Desert Safari nti kunga kitegeeza tuyita abantu babeere wamu. Twagenza okkizuula nga tuwaguse olw'ebintu ebize bibeerawo okusikangana omugwa era ng'ebibiina ebirala we bibeera so ne tusalawo ne tugamba nti twezze obujja tubeere wamu ne tugamba nti kati omulembe guno tutambulira nnyo mu bintu ebikwatagana ne sports ne tugamba nti nga UAE wokka tusobola okufunira obudde okunyumya n'okwogera ku nsonga ezitugasa n'ensonga eziyamba ensi yaffe tulina kubanga twegattira mu byemizannyo so ne tubanga twadesigninga kye twayise Inter Emirates Championship era nga zigenda kusambibwa ku Emirates level buli Emirate bagiwadde omukisa okutegeka emipiira era tulina ebirabo okuviira ddala ku Emirates then tugenda kufuna ttiimu emu egenda okuva mu Emirate egende tukiikirire ku kye tugenda okuyita mini gala eyo egenda kuvaamu teams okuva mu Emirates ez'enjawulo era kwe awo we tusuubirirwa abagenyi ab'amaanyi okuva ku secretariat abagenda okujja okuggalawo tournament eyo era be bagenda okuba nga bakwasa ebirabo ettiimu ezo ezinaba zituuse ku final. Njagala tugenda mpolampola mukulu Musa Nyenje tournament eno buli Emirate egenda kuleeta ttiimu emu bbiri yaffe ky'Abannayuganda kiritya sooka oddemu otangaze ku buli Emirate ereeta ttiimu mmeka? Basically twali tulowooza nti buli Emirate yalireese ttiimu bbiri naye okusinziira ku technical ttiimu yaffe ne tugamba nti obudde obwo omusana gujja kuba mungi so bino bye twogerako bya nnaku z'omwezi mmeka? Ennaku z'omwezi nja kuba nkutegeeza mu maaso awo kati bwe twakirowooza nti omusana gujja kuba mungi ate nga ne tulina kituyita safety measures
nga tebajja kutukkiriza kusambisa bantu mu musana ogwo sama so ne tusalawo nti buli Emirates egenda kuleeta tiimu emu naye buli Emirates eyina ebintu bibiri either tiimu enaaba eyisemu ku Emirates yo okugamba nti ffe tumalako tujja kgenda oba buli Emirates okusunsula tiimu yayo emu okuva mu tiimu ze ez'enjawulo kubanga mukyala Mariam eno tournament y'amaanyi tulina mu tiimu ze ez'amaanyi lwedde bannaffe ab'e Dubai bamaze dde okuregistaringa tiimu zi 8 ziri redde. Tiimu 8 okuva e Dubai? Yes. Nga zonna zigenda sambako ono tugitwale nga ggala? Tuzitwale nga ggala. Bonna bagenda kusamba tiimu ezo? Ekyenjawulo ekisooka nti we tusamba ku Abu Dhabi level waliwo ebirabo. Era anaawangula wano mu Abu Dhabi for example omu ajja kutwala embuzi omulala atwala omujoozi okuva mu Abu Dhabi. Then era ne Dubai bwe kigenda okubeera. So kati ebirabo biri ku okusookera ddala mu Emirates ate n'okuddira ddala ku Emirates ku UAE level. So omupiira guno gugenda sooka ku Abu Dhabi level? Yes. Then gumale gweyongereyo gugende UAE level Emirates season? Yes. Naye nga mu ekyo nga nze naaliyagadde nnyo okuba nti nkunga negatta nnyo ne community kubanga kyatuwadde amaanyi nga naffe Abu Dhabi ffe tuleese eki nga ffe tuleese ekikopo ekyo ate n'ekyokubiri era kiryaga okutegeeza nti tukyalwana nnyo nga Abu Dhabi tubeere nga tuweebwa omukisa gw'okutegeka final wadde nga bikyalimu okukuba akalulu naye naffe twateekayo okusaba kwaffe nti senga tuba nga tuweereddwa omukisa nga Abu Dhabi tujja kuba tweyanza okuba tutegeka final ziteeke mu Abu Dhabi era wano nyini ndowooza kwa Mudi Forces we tuli. Yes. Tweyanza gene being that emipiira gino mingi like gigenda kubanga gigenda ku dates ez'enjawulo oba lugenda keera lumu nga nti emipiira lunaku lwa leero jeejo oba ennaku zigenda dates nga zanjawulo. Kakati ebintu by'emizannyo bino okusookera ddala kubeerako ba technical directors era babadde batudesigningira ekintu kino buli Emirates bagiwadde platforms bbiri batuwadde platform ey'abategesi ne batuwa platform ey'aba coaches ne technical directors kati nga Abu Dhabi tukyanoonya obukiiko obwo bwombi tunoonya akakiiko akabategesi nde tunoonya n'akakiiko akaba technical directors. Technical directors be bakugu abajja okutuwa tutambuze tutya liigi eno kubanga mbadde nsaba nnyo ekintu kino Tawera TV mutuyambe mututambulize message eno kubanga kino ekintu si kya byabufuzi kirimu okujjayo talenti z'abantu kirimu okugatta abantu kirimu n'abantu okubakuuma nga bali aware ku kye tugendako nga NuP. So tubadde tusaba nnyo bannayuganda twegattire mu kintu kino ate tuleme kiteekamu nnyo byabufuzi wabula tukiteekemu okuba nti twegatta. Musa Nyenje awo wennyini we mbadde nzija kuba kati senga omuntu awulira ko nga UAE kuba posta ziriko obubonero bwa NuP People Power olwo abantu bonna mubaaniriza abantu abalala tebatye nti tetujja genda mu tiimu za byabufuzi y'abaffe mulamwa ki ogwa tournament eno? Omulamwa kubanga kino kiri obvious nti nga generation toyina ngeri osobola twawula ku NuP kubanga esooka ddala tukkiririza muntu gwe tukakasa nti w'emyaka gyaffe so ekyo tetusobola kyejjako naye ng'ate tetugenda kugoba muntu yenna wa ttiimu enajja nga ye asambidde nti oba wa NRM asambidde mu ttiimu no eno tournament y'Abannayuganda. For example bw'oba oyagala omusambi omujja eri omusembeza tujja kubasembeza ate bajja kugenda okuvaawo nga nabo bamaze okutegeera nti kozi yaffe nti nga generation kyo kiseera kye baatusuubiza okuba nti tuggumiza ekibira. Musa Nyenje wano waliwo abantu ba NRM senga lucha ne baleeta ttiimu yaabwe ejja esambe mu tournament eno munaabaaniriza? Of course kubanga nga bwe nkugambye tournament eno egenda kubeerako amateeka ba technical directors bajja kulambika buli ttiimu tetujja kutunuulira nnyo omujoozi gwa muntu waba tugakutunuulira nnyo amateeka ttiimu bw'enajja ng'etuukiriza amateeka agaateekeddwawo ba technical directors ejja kwetaba butereevu nnyo mu kusamba omupiira. Mpozi akawaayiro ke twayingizaamu nti tubadde twagala nnyo omukisa kuguwa Abannayuganda nti tetwalyetaaze nnyo ttiimu nga si Abannayuganda kubanga tuyina ekigendererwa kye tuyita kukunga Bannayuganda. So twali badde tusaba nnyo nti teams eziwandiisa abasambi
zibeere nga zituwa abasambi bannayuganda. Tweyanze obudde buno enteekateeka ya tournament eyo biki ebyetaagisa oba oliawo abantu teams ez'enjawulo okwetaba mu programu eno biki ebyetaagisa? Teams zino okusookera ddala twetaaga ba managers, twetaaga ba captain, kubanga okwewandiisa kugera kuba kwaddira mu 5 buli team, naye nga twetaaga nnyo okusooka okufuna bannannyini teams ezo tusooke twezeganye nabo era tusobole okuba nti tuzimba kiki tugenda okukola, kubanga osooka kuzimba musingi tulina okumakinga sure nti technical directors weri bali, technical team weri, tusobole okuba nga tutematema. So ekikulu kiri nti buli tiimu ejja kusasula ddira mu 5, naye nga bwe tulina platforms, twetaaga ba manager, twetaaga ne ba directors abo, tusobole okuba nga tutambuza ekintu kino ku speed kubanga bo obudde buweddeyo. Alright, tweyanzege kubira omulanga abantu n'obugambo obusembayo ku tournament eno gye mutegeka egenda okuba nga esambibwa. Okusookera ddala mbeeyanza nnyo Tawera nti ebbanga lyonna mukola omulimu ogwa nakyewa okuba nti mutusaasaanya amawulire ku buli nsonga yonna. N'olwekyo nsaba ntwala omukisa guno okukunga banna UAE okubategeeza nti kyetutegese kino kya banna UAE si ky'abantu balala bonna, ate ekigendererwa kyaffe kyakuba nti tukunga abantu, so mubeereyo mu bungi era kubisingawo wonna mubeere nga mututuukirira, tujja kuba nga tubawa ekigenda mu maaso. Tweyanzege omukulu bw'ate wabadde ng'abawa information ey'enjawulo era nga tubasuubiza buli kimu tujja kuba tubawa updates na biki ebinaabanga bigenda mu maaso inshallah. Akume atakumira mpeera.